Finally, Mwami Museveni, Mwami Osei Habulwa ategedde obuzibu bwe era bw'atyo n'asalawo okuyimiriza omukulu Gen. Muhoozi Kainerugaba abadde yeefudde ekitategeerekeka ku mutimbagano ate nga ye CID gwe batugamba ow'eggwanga lino. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nti okalyanga kaddadda naye n'ebya Mwami Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba mukwano gwange tebiggwa matendo. Era nga ffe tubaddewo wano nga tubagamba nti one time omukulu bino byakola bino byalimu ajja byejjusa nga mugamba abo bali ku byabwe beenoonyeza byabwe. Ne muganda wange mukwano gwange obutuukidde olunaku olwaleero ate nga ensonga erabika efuukidde ddala nzibu. Ffe tujjanga bagamba bo bawulira oba tebawulira oba bigaanira ddala kiri gye bali naye nga ffe tujjanga yisaawo obubaka bwaffe era nga tujja bibategeeza paka nabo bwe banaabitegeera ddala nti ddala abantu bano kye batugamba kye kituufu kye twandigoberedde okulaba nga tutereeza eggwanga. Tulina okukkiriza nti Uganda ey'awamu bannayuganda bangi tugitunuulidde era bannayuganda bangi twagala etutambuze ng'etutwala mu maaso. Era muganda wange mukwano gwange twongera obajjukiza n'obategeeza nti ddyo eggwanga lyaffe litambulira ddala okulaba nga ligendera ddala mu maaso. Gwe alowooza nti simanyanga ffe abamanyi, simanya nti ebinkwatako. Naffe ebibyo tebitukwatako naye ekitukwatako kwe kununda n'okwenunula eggwanga. So bataata bamaama twebereremu tubeere ekkubo ate era tubeere ekitangaalo okulaba nga tutuusa eggwanga lyaffe watuufu we twagala okulituusa. Tulina okukkiriza nti bano batukulembera mu butamanya, batukulembera mu kututiisatiisa n'obutatulowoozesa nti ffe abalina ekiddako ku ggwanga lyaffe. So tusobola obbeesamba era tusobola okulaba kimu ekisoboka okulaba nga tubadda ebbali ate era netukola ekituufu kye tulina okukola. Uganda ey'awamu ye Uganda etambula, Uganda ey'awamu bannayuganda gye batunuulidde tukkiriza nti tujja kufuna ekituufu kye tulina okufuna. Wake up Ugandans and fight. Kati omukulu bw'abadde alumba ku mutimbagano agenda bagamba ki? Azaala ekibya kiwongula n'ate Museveni agezezzaako bambi nnyo naye gwagezezaako mukwano gwange muganda wange endowooza y'entono, endowooza z'entono nnyo nnyini ddala naye nga byebyo bataata bamaama Uganda yaffe etambulira ddala nga bwe twagibalafu ababirabira waggulu era abeere ng'ofu kulaba nga tutereeza buli kimu ekigaanyi. Bisasula olunaku gye bujjamu. So ndowooza mwena public mutegedde interest z'omusajja ono era yaani buli kimu kitegedde Sarah muddemu kudiringana. Gwe omuntu yenna adiringana ensereko mu diaspora odiringana operative. Nsereko is an operative who is controlled by internal security organization that is ESO controlling one internal security organization ISO ne ESO era ali amudi bwabali mu diaspora tabera amudi bwaba Uganda ali amudi abeera ne mundu n'ebintu byetagisa okuba nabyo ng'operative wa state. Abasiraamu abasinga obungi akwasaganya ku kusibwa kw'abasiraamu nga bannabagambye ebisigadde byonna mujja byetegerereza awo muvuddeko Sarah mwongerako obudde bulala ensi emutegedde nze muvuddeko awo kategereke nsonga endala. Alright. Monteekateeka namuteeka gye nabagamba nti mpuugadde mapuuga ne munne mukulu Sseggona Lubega akali amaggwa bwe bali mu nteekateeka y'okwagala okulemesa president okwesemba emyaka 10 babwemulira mu kooti era nga buli kimu bakirina. Nabategeeza nti Electoral Commission agikulira Samuel Bashayija yavaayo n'asiga ekifaananyi nti ekibiina kya National Platform tebanateeka nkola empya oba tebanakkiriziganya na nkola yayo empya naddala ey'okuba nti bakyusa mu constitution yaabwe okubeera ngeri gazetted olw'ensonga nti okusinziira ku byabakama nti wakyaliwo omutendera gwe balina okuyitamu nga batadde constitution ya Nuupu okulindirira olw'ensonga nti waliwo ebintu ebimu ebitagenda bulungi mu kibiina nga bannakibiina bawabira ekibiina kino mu kooti nga beetaaga okufuna clarification nga batwala obudde mu maaso. Kati mukulu Simon Basajja n'empuuga ne Sseggona akali amaggwa jjala baga ekigambo kino.
osobola okulya nga bw'oyagala mu restaurant ng'olina ssente zo n'olya n'okkuta naye olubuto lw'oteekamu emmere toli munda waalwo tomanya butabwera okuba mmere era tomanya bw'ogenda gifulumya gwe ssente oli mu kulya olya emmere ewo mu bulungi naye olubuto lwe lusalawo ki kye lwagala oyinza okumala ogirya mu ddakiika mpawe kaaga ne lugamba nti emmere erina okufuluma oba etya ekyo kikuddusa emisinde n'ogenda mukaamugwanya weetaawuluze oba si kyekyo esobola okuyita mu mumwa wennyini wagiyisiza ku sipiidi nga si gwe ogiragidde essaawa zino embeera bannayuganda gye balimu abaagala enkyukakyuka gw'osobola okutula mu yafeesi yo kubanga mulina obumundu ne security weeri ne tojja kumanya ogenda kufuluma otya ofiisi eyo ne gavumenti mugenda gifuluma muta ffe mutukolera ebintu ebitwanguyiza n'ensi okulabako bwe mugamba nti mugenda ku blocking Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesimba mutuyambye kubanga naffe we tubaagala mba mutuyambye okukakasa nti tuba tugaa bulijjo nti abasajja ba opposition bona bakulira mu 7 lwaki obulookinga omuntu gw'omanyi nti ekibiina yakitandikawo n'ettaamu ze ez'okwesimbako tezinnaggwako ng'ate abaga nti bali mu kibiina be bamuwaabira ng'ate tukimanyi bulungi nnyo nti badde bakulira mu 7 olwo oba muba mukolera ani muba mukolera mu 7 muba muexposinga mu 7 oba muba mwagala gavumenti okukyuka nga nenna bugisimufungize kyova lumu mbagamba nti tugenda mu kintu kye bayita protestive vote naye tuyinza obutatuukayo okusinziira ku ntegera y'abana abasajja gye balimu n'obwongo bwabwe gwe wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza mutekeka ganga okulumba bannayuganda naye n'egganga zennyini ze mulumba z'ababbi enkola gye tukwasekanyamu ababbi tugimanyi ekyo nakyo nakibawoninga dda ganga osobola ogitegeka oluvannyuma niwekwekyusiriza ng'erina kulya ggwe etya tulina ebisolo bayita domestic animals ne wild animals n'ebyo byonna bisobola obisanga bifaanagana n'ebyawukana mu mbeera ebisolo by'omu nsiko n'ebyebweru byawukana naye bwoddira ekisolo ekyewaka n'okireka nekyasosyetinga n'ekisolo ekyebweru kitandika okufuna empisa ez'ekisolo kiri eky'omunda eky'omu nsiko era wayita akaseera mpawe kaaga kyobadde oyita ekisolo ky'omwaka ne kidduka ne kyegatta ku ky'omu nsiko ne bikufuukira akabaza kati mmwe kye muyita elections ne democracy omuwa ekiyaayi mumugattamu violence gwe mukulyetinga kati bw'onoddira gwe gw'oyita democracy ng'ate mukulyetinga violence ajja kusanga abaagala violence munawula ekinava mu ebitulawo sigenda kulwakulambulwawo kansubeti buli muntu ategedde mumukole buli kyemwagala fe mujja tutegera tubalinze fe tujja bategeeza tubalindidde bwe twagala obulungi kyobalabaga nti tuyinza obutatuukayo kubanga mmanyi kyekigenda mu maaso nekigenda okutandikawo ekyo mukitegedde bulungi nnyo oyo Simon Byabakama bubudde nga budduka kati tugenze ku mukulu Mpuuga Mapuuga ne gurupu yo mwenna 1 ngera obategeeza mwenna nti omugenzi Muhammad Sseggirinya yawa olukusa yagamba Dr. Nico nti nkuwadde olukusa okuwandiika ekitabo n'okunkuba ebifaananyi ku bintu byonna bye ngenda okugamba kuggwe ng'omuntu gw'olina copyright n'ambuuza lwaki nze Sseggirinya n'agamba Dr. Nico nti mu Uganda sirina muntu gwe nsobola kwesiga kuwa information ene kubanga ejja kulinkinga egendeddeyo mu bankola ebikolobero bino ate bantwiseko obulabe nga sinnatuuka kufa wira statement eno Dr. Nico yabuuza Sseggirinya lwaki onzikiriza okumpa olukusa okukuba ebifaananyi n'okuwandiikako Sseggirinya amugamba nti nkikuwadde olw'okuba nti gwe nkwesize nti tewali muntu asobola kulinkinga information eno eddeyo mu bantu abankola ebintu bino banzite nga sinnatuusa audio ze mwawulidde n'ebifaananyi tebyafulumya ejjo nga Sseggirinya afudde byafuluma dda Dr. Nico n'abikuuma kubanga Sseggirinya amugamba nti ebintu bino obitanga olunaku lwendifa kubanga mmanyi ngenda kufa
Segirinya yagamba Dr. Nico nkuwadde olukusa okunkuba ebifaananyi n'okukubulya byonna bwe byali wabula nkusaba okuuma ebintu bino oli bito olunaku lwendifa era wandike n'ekitabo. Dr. Nico alina ekitabo kirambo ekikwatagana ku mboozi ya Segirinya bamukwata mutya baana abaali ebintu babega byatuuka ati okutuuka mu buli kimu akirina n'abaakiri bonna mwebali era gavumenti ng'ekyuse buli mu bagenda mukwata nga bwe yali mu kintu kino. Kati mukulu Nsereko Muhammad wavudde n'oyogera palapasenga byogera n'ekitabo ekyo Nsereko Muhammad mwoli to remind you Nsereko Muhammad mu kitabo ekyo olinamu mukomulamba ogwa Dr. Nico bwe yawandiika Mpuuga ne banno mulinamu mukomulamba mu kitabo ekyo okitegera bulungi. Kati Dr. Nico yakuuma ekyama era Segirinya olwafudde Dr. Nico n'atukiza ekiramo kya Segirinya n'ata amaloboozi ago ekitabo tagenda kita akikoze kyanga bujulizi. Kati Museveni weewaanawaana Mpuuga mwogera Nsereko mwogera Dr. Nico yakoze ogwe ng'omuntu owensa saagala kuddamu kuwulirayo muntu yenna yemagaza nga akabwa kasibe ku ggaali akatamanyi gye bakalaga nkali mu kkunga lusu nti bo olusu empewo enebeddeyo nja kudde ne gye baale bantwala mu maaso buli kimu kitegedde bulungi nnyo okuva buli kimu kibagambye so eyo information bwetyo bweri awo tuvuddewo. Ensonga endala yiino mulaba video bungi nnyo abantu bakoze saagala basesa kuba twabatereddeko dda naye kambazanyire ka video kana ka muzeeyi ke kasinza okunkwatako ennyo tusimbule video yayinyiigira nnyo ababadde bavunaanyizibwa eziika Segirinya ate lwaki senga nabaddenzi nanze nina obuvaanyizibwa kuziika Segirinya ekifo kyokuziika Segirinya nali nja kuziika buloku alenga lwaki oziika kubanga Segirinya abadde ategeera okusingaku mu bulamu ye Segirinya yategedde ekiweefa ina kubeera kukulya ate yomufu ate empuuga omulamu kinalowooza nti Segirinya ate abadde alina kubeera ku kisaawe kwegambanga tebikwatagana omufu talina nsonga emugisa mu maka kati kwe nekikuza nowagamba nti kitegeeza Segirinya yabadde ategeera okusinga ate omulamu olwekyo twandibadde tuziika mulamu netuleka Segirinya omufu netubeerako naye akaseera kubanga yabadde akyategeera okusinga omulamu ye yagamba nti muntu alaga ku kijja ate olina amugandi nti omutwale ku nanka nti adde agenda kusama mupiira ku kisaawe nolwekyo olina kuziika Mpuuga kakati ku kisaawe bakolerayo emikolo kigafu Abaganda emikolo egikotakwata ku mufu bagikolera ku kisaawe yeyogera kweyo ensonga kubanga omuntu bw'afanga alina abaana wabaawo okumunaaza ku bikakabugo n'ebirala kakati omujjayo n'omutwala ku kisaawe ye bandikoledde emikole oba bamutwale ku kisaawe then ate bamukomyewo awaka ate bakolere emikolo bwekiba bwe muganda bwekiri omuntu abadde akola ekyo kutwala kusa yeyita wakitiibwa emmengo byo byebakola mu buwangwa ekyo tekiri era tekisula kukikola kalwaki oziika oyo buli kawuuli ekyo kitu ensonga yetegerekese kati owamagezi kyomuntu nga Mpuuga alabikanga nawakitiibwa naye nga n'obulombolombo alayika yabisudde omuwa magezi ki mu kaseera nga kano tutamiddwa nnyo abantu abaasoma nze ntamiddwa nnyo abantu abaasoma nga tebaasoma kuba omuntu alina n'eddiguli alina n'ebigundi mu byamateeka n'osobola okukola ebintu ebyo ng'olina wakitiibwa emmengo oyongedde emmengo kitiibwa oba ogikakkanyiza so kati ndowooza n'obuwangwa tugenze bufa kubanga bw'otunuulira embeera ng'eyo era abeeyita abaasoma bebagenzi babutta ffe tukyabuliko bannannyiniwo ate tebabawa mukisa tebatuwa mukisa kubabuulya na kubayambako bo balowooza nti bibaasoma byakutegeera nnyo owulidde naye nga oyanjula eri omu bantu ng'olowooza nti ojja kutegeera nga gwokiikiridde nammengo oyita nawakitiibwa buli woolaga right kambwemu katono nnyo akakwatagana ku buwangwa n'obwaffe mu Buganda. 1 njala tegeeza mukulu Mpuuga ne banno mwene mwine endowooza efaanagana ng'eyo abeeyita Abaganda ne mukozesa amannya Amaganda okweyita Abaganda. Mu Buganda omuntu yenna sema kuba omuntu yenna bw'afa tateekebwa mu lujjudde nga mwe mwakoze mu kisaawe ekyo kimenya bulombolombo n'ennono. Omuntu ateekebwa mu maka ga kitaawe oba maka ge mu ddiiro
wano waakolebwako emikolo egyabo abamuvunaanyizibwako okuli abaana ne bakyala be omuyisaako obuwero oba omuyisaako ebinyirikisi okusinziira ku bulombolombo n'ennono ne bamubikkako ne kiggwa ne bamala bakolako emikolo tebasobola bikolera mu lwatu kabenga musiraamu kabenga si musiraamu era kyovula nti n'omulambo tebasobola gukola ki tebasobola guzingira mu lujja omulambo gwe bazingira mu lujja gwe mulambo gw'omutaka naye omulambo gw'omuntu wa bulijjo ebintu byonna bikolebwa buki mu nnyumba ali n'ekirala mu ddiini y'Obuyisiraamu tebaleetako baprotestant oba bakatuliki kuyimbira mufu oba omugenzi omuyisiraamu wakoze eki waali ekyokubiri mu ddiini y'Obuyisiraamu tebaleeta ebimuli byaffe ab'amadiini agayita mu Yesu Kristo ebimuli byaleese mwadde Ssagirinya mulanga ki Ssagirinya mwadde mulanga ki ekyokusatu omusiraamu yenna bwabanga afudde n'ayingizibwa mu nju afuluma agenda kunaazibwa era oluva gye bamunaaliza aba agenda bugenzibwa gye bamuziika tafuluma ate nadda kati bakulu mwadde mwagala kukwata omugenzi Ssegirinya mumugye mu nju ya kitaawe mumutwale mu kisaawe mwadde mugenda munaalizaawa bwe yandivudde mu kisaawe ate mumukomyewo mu nju obwo tekikwatanga na bulombolombo n'ennono omugenzi nga musiraamu kasita ayingizibwa mu nju either bamulongoosereza mu nju olufuluma enju baba mwolekeza wa kumusalira kumuteeka magombe oba muki mukabuliye kati mwadde mwagala mumugye mu nju ya kitaawe mumutwale mu kisaawe mumugye mu kisaawe mumale okukola emikolo gyammwe ate mumuzze mu nju ya kitaawe ate mumunaaze mumale omunaaza mumuzze tuwe eddiini y'abantu ekitiibwa mumpulira bulungi tuwe eddiini y'abantu ekitiibwa ate tuwe abagenzi ekitiibwa mwagala nnyo ebyobufuzi n'okubuzaabuza eggwanga mukkirize nti mwakoze ensobi era mwe baganda mannya abali emmenga bayita abaganda mulekerawo okuswaza obuganda abo abaana singa tebantaanya lwakuba nti Ssegirinya abadde mu byabufuzi ayagala byabufuzi bye tagenda tunulira nnyo famire muyinza okuba nga mwalekedde abaana abo okuba nti tebasiibudde taata waabwe agenda bajjiranga buli kaseera mumanyi kye bayita okusiibula kitawo bannyoko era omanye ebigambo ebyogerwa ng'osiibula kitawo bannyoko aleme kujjira abaana abo baalabye ku kitaawo bamusiibudde mpuuga ne banno abaana abo basiibudde kitaabwe era baamugambye kigambo ki singa abaddira mugenda kukola mutya musobola okuzuukusayo Ssegirinya musobola okuzuukusayo Ssegirinya naye abaganda manya batambula n'engalabi nga gyalina engalabi mu mutwe ajazunga kubanga tebamanyi ate ekiddamu kibagamba omuntu yenna kasita ofuuka public figure famire eba tekuyinaako buvunaanyizibwa erina kulaga bulazi nti ono tumuziikawo ne bisigadde byonna biba by'abantu ba bulijjo ekyo nakyo nkibagambye ekirala nga nfundikira Museveni nga babadde atta abantu ne babakolako emikolo n'abasiba emizimu obutamulumba bw'atyo n'empuga ekyadde kimututte mu ddwaliro kwabadde kkola bimu ku bikolobero ku mugenzi aleme kubaako kyakola y'ensonga lwaki ayinza okuba mu ddwaliro yali successful oba teyali successful nkiddamu mu kavidiyo ke mwana banga bamubuuza waayo mugenzi ali ate ayinza okuba yali successful oba teyali kwe kujja ekyo ayagala bba omulambo infact kasooke basiigire ekifaananyi musajja wattu afudde bamuleese ekaddugala mu nju ya kitaawe awummudde mpuuga ayagala kubba omulambo agutwale mu kisaawe tomanyi nti omugenzi yeetaaga okubeera n'abantu mu kaseera kakasembayo nga mukuŋŋaniddeko mu nju mu kisaawe lyo genda muteeka mu kyekiro wali olabiyo omulambo ogusula mu kisaawe
Mpuuga waliwo by'olumbira okuma mu kisaawe nga n'omugenzi waali coffin eryawo. Mwenna mwayogedde bukadde ne bukadde boogedde about Ssegirinnya about what and walabeko omulambo nga gusula mu kisaawe mu mpeweeyo. Ne bwe tuba tukumye olumbe tulukumira waka wabeera omugenzi mu ddiiro lya kitende nnyina afune ebbugumu n'okuwuliriza abantu biki bamwogerako byonna bonna abakuŋŋaanidde. Mwadde mwagala mufuya mpewo oyo ku nsi ng'akyawulira. Njagala nteeko rekodi emu nga waliwo omulambo mu Uganda ogwali gusuzeeko mu kisaawe. Bano kye badde baagala kukwata mulambo gwa Ssegirinnya nga balina abasawo babadde nabo bamuggyeko bye badde baagala bimuggyeko babitwale Museveni bakole obusezi bwabwe nani Taamongi baggale kye baagala period kye badde baagala. Yensonga kye badde baagala okubba omulambo gw'ekiro. Bino teri yagenda bibagamba. Nkibagambi mutegedde wabula Simayi bwe yali erubaga Mpuuga yali successful ogenda okufuna bye yali yagala ku mulambo oba teyabifuna. Naye I'm very sure 100% yabifuna. Yensonga lwaki yalwana nnyo babba omulambo gw'ekiro bagukukuse bagutwale baguggyeko bye baagala nakyo kitaasoboka. Mwenna bafuutu soja yonna gye muli mwebale kutaasa comrade okujjako nga mwagenze ku malalo ne musiba busibi muzimu oba ne musima nga tetumanyi abaana kye baakola. Buli atali Muganda ensonga za Buganda ezikwatagana ku bagenzi zeesonyiwe. Bano baakoze ensobi mission yadde yakusibaga mulambo kugujja ku baagala abaana ne bakigaana. Mwebale kutuukiza kiramo kya Ssegirinnya. Nze I salute you okulemesa omusajja twala mulambo kiwedde. Museveni yenkola ye kwata gosse mujjeko kyoyagala bakitwale mbasa Abaganda basibe omuzimu guleme kululuma. Abaganda tulina kye bayita omuzimu okululuma. Ne mu mbale gyekiri ne mbalugwala gyekiri nti kasitotta omuntu bayita omuzimu okwo ne bagukoowola ne gugenda ne gwerwanira entalo zaagwo. Ekyo kiwedde. Kati abantu bano tebaagala bagamba bintu bino. Taata Woolanya baali bamuganya okwogera ku kiki ekyatta mutabani we. Mwenna video njala gibaddiza yakyogeza maanyi n'agamba kiti mutabani we baamu obutwa bano bazibiikiriza butwa. Era Mao baali bagenda mu kuba empi olunaku yali agamba agenda kukkiriza Sataha Mao kwogera n'akyogera ne baamuwa butwa. Eno history wuno waali Zamulaba Obote yabagamba nti eggudu Muganda wano olw'enkwe z'Abaganda n'okwekyusa nga balabye ssente balinga amayembe. Taata Woolanya gavumenti yakola buli kisoboka nemuwa ssente zonna tuuka ne kussa bwe baali bagambye mbu talina kuwa speech Nobert Mao yabayogera ng'era agamba mutabani we yaweebwa obutwa. Kolo ne bakola buli fujjo era baniita Amongo ne bagenda abaana Boolanya tugenda kubaweerera ololo bye basuubiza ennyumba ye Museveni. I am not mourning in vain. Omuntu wa North kyobalabe bali security na integrity. Jacob was poisoned. Ne bakuuma billions and billions of money. He told me. Uganda abayazigitta. And he was operated. Doctors attempted to deal with the poison. The poison affected his health so badly. By the time he was flown out for treatment, he was not in a position to recover. He was too weak. Ekyo bagezaako okuzibiikiriza. Ka video ke mbatereddeyo kati njagala owulire na wano nga tetunagenda ku Mpuuga. Sooka owulire wano. Manyi mwerabira nnyo. Njagala owulira Nambooze kye yakoze. Wulira. Twabagambye emivuyo gyonna baagikoledde mu Parliament buli kimu. Ono Nambooze nga abayisaamu eggaali. Ssegirinnya bwe yafudde aba gavumenti baaganye okujja mu Parliament okuleeta ekiteeso ekimukungubagira. Era Speaker mu kuwammanta n'akwata katuntu n'akireeta. Ne mu Parliament tebaabaddewo. State funeral. State funeral. Mu Parliament ani yabadde agenda obba. Mu state funeral ani yabadde yagambye kamaleyo n'okumunnyonnyolera. State funeral. Minister wa presidency yazitegeka.
Babalanda. Ono Segirinya. Nalabye mukaku. Ndabye wano Bwanika yagambye mbu eno ye programu eyabaddeyo okuzika gundi. Kwegamba. State funani yabadde agenzo gitegeka. Is honorable Mpuga. Nambooze bwe yatabukidde abasajja badde mu studio ku pano naye. Kyawaliriza modulator okugamba nti katugendeko mu Bulango. Ndowooza bulaba state bwe operating kasitaba exposing baga tugenzeko mu Bulango. Singa yabadde lw'omushana nga yatwalaganya Nuupu oba nga yatwalaganya Nambooze bali tebasobola kuba Bulango n'obuddako mu session bali tebasobola boko bali bajja kuleka lw'omushana atwalaganye Nuupu bakyagulanye mpaka kuunda wabula Nambooze bwe yabayingidde mu Gumba n'omugamba tugenze mu Bulango jako mu tugenze mu Bulango batukuba kati ejo bayita government bweti operating. Ku pano yemu kwabaddeko ne Gashumba ulira Nambooze kyeyagoze Gashumba. I know. Tasobola kuwagira abantu basibira mulambo gwa Segirinya. No want black mail me. Mulambo gwa Segirinya bagusibidde mu nyumba lwa Busiramu. So siguganirayo. Abasiramu tebafulumya mirambo mu lujjudde. Statement yososo Julia. Omulambo gwa Honorable Segirinya gwasibiddwa mu nyumba butavaamu lwa bulombolombo na nnono bw'Obuyisiraamu. Nti Omuyisiraamu bw'atuusibwa mu makaage tafulumizibwa. Afulumizibwa agenda kunaazibwa, bw'ava okunaazibwa kumusaalira kumutwala Magombe kumutereka. Kati bano bagenti omulambo gwa Segirinya bagombe kuba bano baadde baagala guwamba gutwala mu kisaawe nga birabire nti Segirinya musiraamu. Tukyagenda mu maaso kankabaddire wano katono. Amasimu ojja kunindamu katono. Muulye bulungi nnyo wano. Muulye bulungi nnyo wano. Omanyi bano abasajja beefuula bagezi kumbe basiru. I know. Tasobola kuwagira abantu basibira mulambo gwa Segirinya. No want black mail me. Mulambo gwa Segirinya bagusibidde mu nyumba lwa Busiramu. So siguganirayo. Abasiramu tebafulumya mirambo mu lujjudde. Kwega mama yadagamba kutwalibwe ku kisaawe ekirala. Yechi mama bamukubidde essimu ne bamugamba nti mama kasita toleeta muntu oyo wali wammanga sente parliament ze yakusuubiza tozifune mukazi watwali. Point of collection. Nambooze bw'amala okugamba nti maama ono Kasabuli bw'agamba nti bawambye omulambo ne bagusibira mu nju. Nambooze n'akunnyonnyola nti mu Buyisiraamu omulambo tegufuluma nju ne guddamu ne gugiyingira gugifuluma amaze ogunaaza gutwala guziika. Gashumba n'abooza mbu oyagala tugamba nti mama wa Segirinya si Muyisiraamu. Mu famire ya Segirinya yabaddemu Omusiraamu ogu y'ensonga lwaki baali bamuyita Richard Segirinya. Famire ya Segirinya baali Bakatuliki 1922 yekka ye Musiraamu abaddemu ne maama wa Segirinya naye si Musiraamu. Bw'oba okiwakana muteekamu ssente zo wano. N'amateeka amatuufu ag'Obuyisiraamu gennyini ag'Obuyisiraamu gesijja kulambula bamashika bajja gabagamba Segirinya okumuziika awo layini mwe bamuziise kuyina kuziikibwako basiraamu bokka oba okuziikibwa ku kijjanga ky'abasiraamu bokka mu mateeka g'abasiraamu. Talina kuteekebwa mu kutu atali musiraamu. Maama wa Segirinya si musiraamu, baganda ba Segirinya bonna si basiraamu. Seggi yekka yali yasiraamuka era yali Richard musajja Mukatuliki 1900 ne maama wa Segirinya si musiraamu. Bubeera ku TV obwadde si ne kajja kasirako omuntu ne gufuuka ng'ogw'emmale ne kajja kwogera ebigambo katamanyinako. Bagenda mama Segirinya Justin asalira muzikiti. Gashumba Justin asalira muzikiti. Gashumba Justin asalira muzikiti. Mu family ya Segirinya musiraamu yekka n'abaana be bazadde. Abasigadde bonna bakomba midaali Bakatuliki. Period. Muli ku TV bade mukula propaganda buliti mwagala kubanyonya tokyagenda mu maaso. Kankabadire mu wano fulu mbyo kenkateka dakiika 2 ngenda kutama simba naye mu nsonyi omukatono wulira. I know.
tasobola kuwagira abantu basibira mulambo gwa Ssegirinya. Don't blackmail me. Mulambo gwa Ssegirinya bagusibidde mu nnyumba lwa busiraamu. So siguganirayo. Abasiraamu tebafulumya mirambo mu lujjudde. Kwega maama yadde agamba nti kutwalibwe ku ssaawa ekirala. Yeki. Maama bamukubidde essimu ne bamugamba nti maama kasita toleeta muntu oyo wali wammanga sente palamenti ze yakusuubiza tozifune. Mukazi watwali yes n'essimu twazuulidde mukazi watwali tugende tubajjeyo strip gundi bajjeyo gundi tugende tukiteeke mu kayana tugende mu media house mutwakinga amasimu bajjeyo gundi ya maama ey'okumukubira amasimu tulabe amasimu agamukubira gavuga Palamenti ababaka bagambye basalako obukadde 3 ate yetegese guli omukolo bw'otaleeta wano baano obukadde 15 bukufudde mukazi wattu nabangulekwa era maama bino byonna ebyaliwo yabikkiriza naye ku ssaawa envannyuma maama yateereddwako puresha ey'amaanyi ekitali kya Buganda kwe kutwala Abaganda tebatwala mirambo mu katensi tugende mpola eky'Obuganda ky'ekyokuteeka omufu mu luggya lw'ewaabwe kakati era ne minisita wa Kabaka yayogeredde wali yakiikiridde Katikkiro guffe b'ogamba bamenye ennono wabaddewo